Wetwakomye mu kitundu ekyasoose nga tutegedde nti obumu ku bunafu bwa maama ndowooza oba atya butabeeramu na kasente, era bw'aba talinamu kasente agenda kusinga ekintu ekimwanguyira oba kusingayo ssimu ng'agisinga. Ebintu bye tubadde tetumanyi nnyo mu bakyala nga tubimanyi mu baana ba bulenzi, basajja, bataata. Kaakati n'osanga omuzadde ng'aleppuka n'abaana be nga be bali mu mize bwe gityo, naye tulaba maama nga y'asinga. N'asinga kino n'asinga kiri. Katutandikire wano story ya sister tube nga tugimalayo. Bannange ndowooza okusinga nakutegeera okusinga ng'ono wayo essimu nakuwa ssente oli n'agamba awe omalayo ssente zange ze nkuwoze ng'ojja okima essimu ye bwe kityo bwe kiri, ate muba mundowooza n'amagoba. Namugamba waayi bandi njagala kukwasirizaako tulongoose ewaka nga wafaanana bubi, ngenda otuuka okudda ewaka e Uganda era mbeera ensanga ennyumba ng'efaanana bwetyo. Jjukira eyo ID yanze yagireeta teyagirinaamu na mu birowoozo bye. Namugamba njagala onkwasizeeko essente zandiguza seminti zigenza mu ssimu yo nti ki? Ng'aleeta abakingu nga bafuna abazimbi abalongoosa, ng'aleeta abazimbi biki nga yaleeta abalundi ng'esatu naye nga buli gwaleeta babala ebintu bingi. Mr. Sozi oyo agamba namuka azinira mwana wange ali bweru ze simanyi nga babala ebintu bingi. Mr. Sozi byetaaga okukola renovation. Kati nina mukwano gwange bambi muvubuka atunda omusenyu mayinja biki oba nga bujja ngamba naye gundi ono atunda omusenyu biki, kamugambe kale muwagireko nga nfuna namba ye. Namugamba oyinayoko n'omuzimbi mala gw'omanyi azimba? Ngamba ye muyina nga mpe namba ye. Kati ono omukadde nga mugamba nkubuulire oba omuzimbi gwe badde nfunye omulala naye mbadde nsaba omukkiriza agende waka abala ebintu kyekyetaagisa. Mr. Sozi ebyo byenjogerako kati bya mu February. Omuzimbi ng'agendayo ono kubanfunira, omuzimbi ng'abala ebintu nga bitono. Bali babala ensawo za seminti tugambe ti babala ensawo za seminti 9 ono abaze 7. Babala oteeka tailozi ebokisi 4 bali babala bokisi simanya 6. Kale ng'olaba ebintu byeyongeramu ebintu nga bingi ate ono ng'aliko kalekaleko. Kitegeera Mr. Sozi? Jjukira essimu ya maama owange ekyali mu businge kati ng'afuna essimu emu ey'omuntu omulowooza teyagifuna. Nga mutera kwa audio nga mugamba naye maama mazima gako namugulumu onjagala. Namugamba onjagaliza bulungi onjagaliza ki? Namugamba aluujo oleeta akubalira ebintu nga bingi ate ono ndaba abala bitono nga ngamba ati kati olaba oli sipaye mutabani simanya biki ate otukolerako omuntu wange ngamba tuganye muntu one essente nnyingi zigenda kuva wanze ngenda zijjawa ekiba kya ssente okimanyi nga mujjukiriza oyo olwonna akabasasa babanjaga biki. Bannange ngamba kale kati nga mugamba muleka oli akole ki? Akole ssente ntono ono gwefunye tikale nga ngamba tikale tewali buzibu ntiye katubeerawo ntuusa osindika ssente tabaddeko online nga ngamba ono omuzimbi mupuyiteko essimu mugambe mwetaaga okwogera naye gajje wali ono essimu biki nga njogera naye nga mubalira omuzimbi Mweko West za kutandika kukola seminti kubanga twali twagulayo seminti obusawo kawuna kati nga tukoza obusawo nga mumeka busatu kango naye yatuganye buwundi obusawo 7. Kati munnange nga mbalira kino tiye namugamba naye obudde buzibye ono wali ekinuusi wano wenyininyini wengambye tikati kanjogere story yange emu ku zo. Maama abamu beetaaga kuddako ne kati awamugogamba kati otasobola kweddako bwatyo bwalikaddiwa mwana kati n'emyaka gimuwubidde obuwero maaso naye nsaba byakola byonna nabikome ku ye bireme kugenda mu bazzukulu mugenda ku baana. Munnange kati namugamba obudde buzibye omuzimbi enkya ajjako enkya ajje tiye. Kati Mr. Sozi ngenda kwogera omulimu maama wange gwakola gunswaza bayizawe twagamba teri mulimu mubi naye gunswaza gamba nti tiye n'emikono gyange sagala gimanye mulimu maama wange gwakola. Nagezaako kugumugyamu
naye oba mama wange alina buzibu ki oba alina yamuloga alayuka taliiko ly'omukyala. Mr. Suzy, maama owange omulimu gwakola gwa ludo. Manyi nti omuntu nga muzadde naye nga walaba ddala embirazo za kiyayeyaye, ekiyayeyaye kiferefere yoyo nakyala. Kale ate mpulira mukooye ludo, okuteekawo ludo, abazanyi bazinya ludo, masonyi afunako omusolo, mpulira bitasimanya musolo n'afunawo 5 ebyo kuteekawo ludo. Omukazi omukulu wakusanga otudde ku butebe bwa ludo, okwa ludo olekana mu basajja, olekana mu bavubuka, olekana mu bayaayi. Munnange mbadde nkyagamba Mr. Suzy, essaawa zibadde 6 ogw'ekiro ne wenjogerera essaawa zino. Munnange mbadde ndi awo mesagi y'omuzimbi nga mpulira ku audio, muwala wange kimanyi gwe maama osimanya gwe muwala wange, kati mbadde nekugamba bati ne bati, ono omuzimbi gwe waleeta tagenda tukolera, tagenda kubikola, nze nanga bagenda okubikola, era kati nze nkubuulidde ono simanya ate bulooka. Ngamba ate bulooka atya? Wano ku Dembero Properties and Associates tukola ku byapa kiyite title processing, tukola ku surveying, abasinga kyemumanyi ng'okupunta ettaka. N'omanya sayizi y'ettaka, obugazi ku bw'ettaka kw'otudde. Tugula n'okutunda ettaka. Tuzimba amayumba, oba abasinga mwagala amaduuka, mayumba ag'okusulwamu, tubikola. Tukola plani z'amayumba. Oyinza okubeera oli eyo ng'oyagala kuzimba naye nga tolina plani ya nnyumba, tomanyi butya bw'otandika. Mukwano ali eyo gwe wenna njagala okugamba, tova buvi mu bbanga, tozuukuka ku makya olw'okubanga munnange wagula polotiyo, oluusi wagigula ku ffe n'ogamba aha nagula ettaka lyange kanzuukuke ntandika okuzimba. Nedda mukwano, weetaaga plani y'ennyumba ng'eri approved bulungi n'otandika okuzimba kyonna ky'oba owulira ky'oyagala. Tuyambako okugoba ku letters of administration. Nyongera okubajjukiza abasinga munkubira nga muŋŋamba twagala tuwa letters of administration, sinza azigaba. Naye nkuyambako process yonna paka wootuuka ku stage esembayo, ku step esembayo, omulamuzi n'asalawo n'agamba ddala osaanidde okuweebwa letters of administration era n'ozifuna. Nayogera ebigambo ngambiddewo kati kano kaweddemu ne mugamba kati bulooka ate atya. Kati kumbe ndowooza nga ye omuntu alina pulaani ze nga yemuweereza ssente akuleyo byayagala, oba ennyumba tagitereeza oba agitereeza, ndowooza akula byayagala. Mr. Suzy abazadde abamu kubuulire mpulidde ennaku nengamba obusente bwange, kale singa mbusigaza ku kino ekisibo kye tuyingidde, kale singa sibumuwadde. Mpuliriza bu audio ako ne mudde muna tebanziramu nenkuba essimu simbi nangamba mbadde nvuddewo biki naye kanzireyo mugambe. Nze owulira ng'aleekana mu bakagurawundi, oli mufere genda sikumanyina kumanya. Naye nga ssaawa 6 gwa kiro, gwadina 6 kitundu gwa kiro, Mr. Suzy wagamba sente nziina ali mbayaaye tamanyi tebasobola mmuteega ne bamukuba. Omuzimbi aŋŋambye kimu, nkubuulire maama wabadde musanze ali mu kunywamu ng'ali ku bwenga, ali mu kunywa. Ne mugamba naye oyogeredde ebintu ekisinga mu byonna nti babadde bamanyi. Omuzimbi yennyini naŋŋaana okugamba muganda wa Nnaabakyala. Ate yennyini muzimbi before that namubuuza maama wange naŋŋamba oyo mumanyi omuzimbi gwayita Jingo biki mumanyi. Naye ekisaawa ya leero ekyo kino amwegaanye n'agamba nga bali omuyayi. Omuzimbi aŋŋambye singa bali babadde tebamumanyi eyo gyayita mob justice, bayinza okuba omuntu nga balowooza mukyaye mufere singa bali tamanyi muzimbi oyo. N'agamba omukazi musanze ali mu kunywa mwenge, ali mbayaayi, alina ssente. N'agamba batabe bamuteega n'amuggyako ssente ezo zalaga nti alina ssente awo waali. Muzimbi n'agamba bwaziryayo bw'ati bwaziragako bwazizaayo zizino nziina sijja zikuwa genda kiki nina abazinyi bange bajja kunzimbira. Nga erimu biwuddeko mu bakagurawundi ng'abyogera. Naye ngambye bannaye sitaani alina ettima. Nasooka ne ngamba oba kawedda ngamba wasente nziwa omuzimbi
oba agendeyo ninga ate olusinza olabikwa bubi ninga akanzuba ono ekintu kikola ekintu kyayo kiggwe jjukira langi yagulwa waali langi 5,000 malamba waali onayina okutereeza nga onogana nti batereeza lwakasigako langi akitegeera naye maama wange yeefudde ku ssaawa esembayo naye nga bujjo mulaga nti omuzimbi ajja kuzimba naye ate yandi mulinzi nkya ku makya naye amukubidde essimu 6 gwa kiro n'amwefuulira mu bantu n'amugamba nze sikumanyi oli waawa oli mufere oli mubbi muyaaye bulooka biki n'ayomba era kati sikala bimuwa tajja bizimbayo tajja bikinze n'abazimbe bange biki naye kale abazimbe bagamba bali ebintu byali bingi ate nga sente nyingi ate nongaleko kuwa bbeeyo katono ate naye kyakiro kino kindi awo misasozi sente nga nze agenda bikolako byonna bigwe naye nemala nkoleza ebifaananyi by'ewaka wali ogamba kikino wafaanana bubi omanyi nange newaka kintu kikulu nnyo okutereeza ewaka tuve mu byaki sinza yamuzimbira ewuwe yeyezimbirawo naye kintu kikulu okutereeza ewaka wakaddiye wafaana we wetakako okulunguusa naye oba ssente azizizza omuzimbi kasitanga amete amusanze anywa kati agenda kunywa avume ekyalo kyonna alangire essente ezandikoze ekintu ekyo kyennyini agenda amaliza zikoze birala neŋŋamba ataba mulungi afaawoza n'eddala afiya bwentyo ku maama wange neŋŋamba maama bo bakiki ate emize gye yagisiiga ono omuwala sisita wange waliwo sisita waffe omu wano yagamba yakolimira sisita we sisita yakwera mulamu we kimanyi oli sisita yali omukulu kati ono sisita nga ye muto n'agamba bamukozesa batamusasula ssente ze naye okyangavayo anoonyeza abakozi buli mukozi ababba ekirala Mr. Sozi kati eno sitori kanjiyunge kweri njagala kwogera ku sisita wange onanzirako eyo ye namukolimira paka nakati nkyakulima ekirala bannaayo omusanganga abantu nga babonaabona amba ina ye basasulira tubaleke baboneebone oba oluusi ate nga oluusi kyanyambako kuba nga sizalirwa ate wa mu kika kiri nga nzalibwa walala kyako oluusi kyanyambako kubanga embeera zange zanjawulo buli omu yenna ajja kuduuka akugamba blankets zaddiba leero njagala balaga nti blankets tezaddiba blanket kyekintu kyotwala n'obeera nakyo emyaka 10 n'okusoba n'okoowa n'okigaba n'abazzukulu ne bakikozesa kasita oba oguze original blanket original tunula ku blankets zino bweziti blankets zino ogikozesa emyaka n'emyaka esigala ng'eringa bweri wano ku Massive Quality Beddings osangako blankets eziri original banange tuyina blankets ennungi ate wano ku Massive Quality Beddings tubeera ne blankets zonna n'ebbeeyi zonna ne qualities zonna nze omuntu akugamba amazima n'enkwawulira n'enkugamba kasitoma olaba eno blanket y'original ono blanket ono si mulungi ojja mwozamu emirundi ebiri afe kati munange tuba nabyo byonna mujje mutuwagire naye abantu babonaabona baleke baboneebone oluusi baba balina bye basasulira badde nange ekisanga kiri 9 naye okusinzira byenaye mu bantu n'ebyempise mu bantu byendabye ekise kyange kiri ku 50% nakyawuzaamu wakati wekuba kuyamba luli nga nze nemwa n'okwefaako neeva ku muntu omulala oli asanyuke nze mbeere nga sisanyuse sisita wange ono kantandike eno gye bitandikira oyo sisita wange ng'agenda afuna olubuto mu siniya 4 njagala mbajjukize nti abo baali baana balungi ewaka omwana omubi yali nze sisita wange n'akola ebibuzo bya siniya 4 ng'ali lubuto n'azaala omwana era ye yasoma mpaka eyo siniya 6 naye omwana we kati alabika ali mu P5 etaba P5 P6
naye omwana oyo naguno gwaka sisita wange tamulaba, tali naye. Omwana oyo sisita wange yafuna olubuto, mama wange yagezaako okumuzibinkirira, naye nze bwe nazaala ekika kyonna kyamanya eri gye nali nakulira wadde tebalinga tebanzaalayo, kyamanya nga bwe nafuna olubuto. Kati ono yamuzibiikirira nnyo mpaka nakati wenjogerera basenga be, bataata be, bajjajja be tebakimanyi nti oyo sisita wange ayinayo omwana omukulu ali mu P6 oba ali mu P5, kanjogere bwentyo. Ate munnaye nze muntu azibira ebyama by'abantu nga sijja kyogera kanfe nakyo, naye kati kambiisa wano. Munnange sisita wange azaala omwana oyo abeerawo amala panga oyo omusajja amusomesa senior 4 yonna, amala agenze nakyusa somewo n'agenda mu senior 6 biki n'amaliriza ekisi biggwawo. Sisita wange addamu afuna olubuto olwokubiri, mwana mulenze. Ku olubuto ng'asooka alusiba omusajja omu, we yalusiba omusajja omu kumbe nannyini lubuto yali mupangisa wa maama waffe, ng'ate yo nannyini lubuto yasenguka. Ndowooza bwe yategera nti naye lubuto n'asenguka bambi, omwoyo gwe Mukama agulamuzikisa kubanga yafa bambi omusajja wattu. Yali mukwano gwange, yali mulamu wange naye nga mukwano gwange. Sisita wange mba ndi awo ng'ajjanga ngamba, munnaye mba njagala kugamba bino, okimanyi gundi luno olubuto si lwa gundi, ono omwana wa gundi. Ngamba okakasa nti ye yangamba omuntu by the way nga simumanyi mpaka nga sinasibirawo nawakaawo. By then bwe yampa ennamba nga ngamba yina ennamba ye mukubire, nga nkubira omusajja essimu nga musisinkana eyo. Bwe namusisinkana omusajja asookako neekweka ndowooza nga manyi nti wa poliisi ye munoonya, n'andagiira ekifo ekirala kumpi ali wala waye wanengerera. Mama anaavaayo n'angamba badde ntidde nga manyi ondeetedde poliisi, kunze nedda, olwo mbikola mbikolera sisita wange kugenda ku taata wa mwana. Taata w'omwana nga ntwala ewaabwe, owandibadde nga bannazaala ba sisita wange biki nga bagamba ono muganda wa mukazi wange naye omwana biki nga bampa engoye nga nswalira sisita wange, bampa ebintu nga munnaye buno obubaka bwe bampadde biki, naye badde baagala ogyoleeta omwana amutuume ki, amutuuma amannya. Nga sisita wange amutwalayo nga biggwa ng'akomawo ewaka. Before that nga tannazaala sisita wange nze yamubeerako bannaye, nze yamubeerako nywa ebijaani luno lumuluma bino biki, naye nga oyo nakyala nga ye muntu ayinza okukusanga niwe kabeera kateeteeyi ke n'akakusangamu nga tukyali awo bato, n'akusanga mu kateeteeyi ke oba kagatto ke bannaye nga ajja kakwambula okaggyemu. Nga ye muntu ayinza otereka akabokisi ka ssente oba nga ye muntu alina ssente naye nga tasobola kwakwadde 10 lulo ndukuwadde oyo omwana oyo. Lwali lutyo olwo yali mu vaaka ya senior 6 ng'afuna omulimu gwe yafuna bayithayo simanyi ngeri batya bwe yagufunamu, naye yafuna mulimu gwa mobile money ng'akola akaseera katuuka ng'agamba nga mukama we sisita ng'agamba mbuno baamufeera ssente kuba kali akakadde kamu bazaali mu kadde 2 ng'agamba baazimufeera, naye nze mbeera nawo nengamba kyakazi ssente ezo oyo sisita wange aleka yaziwa boyfriend we oli we yasooka okusiba olubuto. Kati sisita wange ngamba bamufeera ssente, simanyi omufeere yamukubira essimu simanyi namugamba anyegamba bino simanyi biki, n'ensonga lwaki njogerayo batyo kyakali yaziwa boyfriend we naye ng'alimba oyo omwana oyo. Gamugoba ku mulimu ng'amugamba ayina oleeta ssente biki ssente nga zimulema, taliwo obulungi ssente waka nga ne maama we ssente zimulema. Munnange abeera watudde waka lwali lumu ng'ono alina nakawere azadde ono omulenzi yali tanana kutandika kutambula oba ali myezi emikaawo. Bannange sisita wange yali ali awo olwo sibeerayo na wakanze nga poliisi eno tezze ng'eryoka emukwata. Tebamutwala mu kaduukulu ka poliisi, bamuyisizaawo direct mu kooti njajjoogera nabweru. Bandi awo nga nkubira essimu jangu bankutte biki nga n'amagezi agoogera naye namuto bayizeena era mukazi wattu sinza mukulu nnyo ekiri awo. Olwo maama yeekwese katulonze nno yimitirawo nze maama nze taata. Mu kaseera ako
Manaye Mr. Sozi nakabira ku kkooti e Nabweru nga ndaba sisita wange ayingira ogubaasi gweruzira ku myaka emito gye yaliko ng'akutte omwana omuto bebi. Yasooka n'aŋŋamba gende waka oleeta obusuuka mwana zimuleeddeko akasuuka biki nga muleetera munaye nkanzije ni waka we yali abeera nga ndeeta obusuuka biki. Naye nakabira ku kkooti ng'atwala muganda wange mu gubaasi gweruzira ate amutulako kaduukulu. Oba okwate arrest eyo bannaye omutula nakukwata nakutwalirayo paka Luzira. Simanyi arrest badde sigimanyi. Ayimanyi babimanyi nali nganze manyi. Bwe bakukwata bakutuusiza mu kapoliisi kale ne bakokko mu kapoliisi naye tiyayingirako mu kaduukulu ka poliisi. Tyaka kaduukulu ke yayingirako ke kano ke bagamba akabeera ku kkooti. Naye nkubira maama ne mugamba bamututte. Nga tewali ssente zireyo maama wange nga mwafu. Byonna byaliwo. Kabeere taata we. Kabeere bassenga be. Talina omu yabeerawo. Just not yoyo muganda wange ebintu bingi yamutukangako naye nga ono maama wange ng'amuzibinkiriza nnyo ate nga nze muteekawo nnyo omugongo nga maama tufunawo obusente nga ngenda mu paaka nga maama ngamba ngende Luzira. Ndabe sisita wange bannaye nga ne Luzira prison nze sigendangayo simanyi nayo wa 2018 awo nga ngenda mu paaka nga nfuna emmotoka nga ngenda Luzira. Wana mutwalira na biki sijuka bina mutwalira. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin, tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda. Okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa e Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Ntuuka ngenda okumulaba nalina ndagamuntu yange bulungi nga ngenda mulaba. Bagenda bamuyita ng'ajja akalakalaya n'omwana we. Bannaye nenzira mu buto nenkaaba. Ne mulaba mu uniform gwa yere gweruzira nenkaaba. Naye n'omusibe nga mugumu bitya nga ngamba kimu mabali yebuli mwababeeraliikirira naye ffe tetuli nnyo bubi bamwe muli bweru mweraliikirira biki ngamba negwe Katonda genda tuyamba bati okuwomena embeera walayi nga tewali ssente Mr. Sozi naye Katonda ayamba abantu be. Kingenda okwogera kiringa ng'ekitasoboka naye ng'ate kisoboka. Mr. Sozi nakabira oba batuwa obudakiika bumeka okwogera bannange sibujjukira oba obudakiika 2 naye mu kifo ky'okwogera n'omusibe nakaabanga bukaabi nenkaaba nga tutuddawo ku katebe nenkaaba nga abapoliisi bona abapuliizoni we bali awo nga nkaaba bukaabi. Kaakati tayimu gye nali investingiddemu ono sisita wange waaliwo omukyala omukadde nnyo nga naye musibe kali mu uniform nga bambi musibe abali bamusibidde babyattaka biki kati oyo omukyala omusibe nga ayina muwala we naye azze omukyalira naye nga nkaaba. Kati ono omukadde yalaba abaana abato onakaaba oli muto akutte omwana omukadde n'ava ku mbuuzi gyeranywa ne muwala we. N'abuuza sisita wange kiki ono ng'akaaba. Nze ne maani mugamba munnange ono sisita wange baamusibye yadde akola ku mobile money ne bamufeera biki ssente biki. Omusibe omukadde oli bambi nga naye ali mu uniform kati nadda mukuwuliza ate ebiboozi byaffe nali nyumya n'ono sisita wange nga mugamba ekyamusibisizza biki. Omukadde omusibe nga ngamba muwala sirika bikimu kijja kutereera sirika ogw'omusango si munene sirika naye nga nkaaba nga siina ssuubi lyonna Mr. Sozi. Omukadde kyava agamba muwala we mukadde aye kalina kasente nalange gu sisita gwange ogwo gulina ogutima ogubi naawe n'ogutima ogubi tegujjukira gulinga maama we. Omukadde n'agamba omuwala we genda ku bba mukwatagane n'ono omuwala mufune ennamba enkya okeere ku bbanka ne mukyala gundi olwondoza balina bbanka ndowooza nga alina munne gwe bagisayininga naye ndowooza okere ku bbanka ne mukyala gundi oggyewo ssente oziwa omwana ono. Nange Mr. Sozi nafukamira wansi nga nninga ng'aloota
Neŋŋamba omukadde weebale bannange neeyanzisa Mukama akuwa ky'osinga okwagala. Naye gusista gwange ogwo gw'obutima obubi tegosalaga munnaye kanfune ku nnamba y'ono omukyala eyanyamba okujja mu kkomera oba mubuuzeeko oba neebazeeko ku muwala oyo bali kunzija mu kkomera. Guli ogwana gukoni. Katonda nansonyiwa naye gusista gwange gukoni oguwedde emirimu. Munnange nalinga ngaloota ewo nensi ekikoobo nengamba Katonda wange nkwebaza. Nze mu kino ekiseera kyekimu nensinga n'omuzira tisampadde solooza nesitasozi nafuume luzira ngonzo gamba omusiba mumpadde essaawa eyo. Nenfuluma netukwatagana n'omukyala kati nonze nengamba maama oba nankubira yampa ennamba ye yesimu nange nemuwa ennamba yange. Nengamba maama oba nankubira oba banimba oba kiki. Twajja tunyumya n'oyo omuwala baire talina muwala yali mukyala nga mukulu nga mama ye mukadde nno bakadde abanyirira bano balina ku ssente zaabwe bano abalabika beevuga n'okwevuga kubanga omukyala oludde yali mukulu ne mama ye nga mukulu. Kyakala omukyala yali anzaala n'okunzaala oyo gwe bankwasa ampe ssente. Kati mugamba tulina okukeera mu bbanka yali bbanka kisentera l'ebbanka. Munnange omukyala nga ngamba oba nimba kati tumala twawukana agenda gy'abeera ngenda gyembeera ziri ewaka. Naye sinanya kuddaka nga nsooka nkubira maama essimu nga munyumiza ebibadde mu kkomera mugamba okimanyi nsanze omukyala omusiiba ebiki. Nangamba olimba ne mugamba wallahi sikulimba. Ne mugamba wallahi sikulimba ne Katonda be bangambye bibeere nga bituufu. Olowooza lwalula Mr. Sozi omukyala ono nga nkubira essimu tululu enjakeera tukule Southwest onsange ku bbanka tulagenda mu tawuni eyo bbanka yali mu tawuni tugenda tugyeyo ssente konze kaali ngamba mukadde banange kituufu omukazi akubidde essimu nga bituufu omukazi yali tatumanyi twesanze mu luzira naye oba ennamba yabe nziyambulako etya banange simanyi nange gyeyambulako bannaayo nani njina naye sisanga dogamba nti nonvuddeyo mu kkomera kabakuleko ku ssimu mbeebaze teyakikola oyo omwana oyo. Nengamba ate singa nali nga nze nga nze yali mu buzibu wala nga singa abantu bayisana bulungi nnyo. So omuntu agujje mu kkomera ge yena yakunsi sitigenda ngamu naye maama natuuka eruzira nengamba kikino mwanzo gamba basibiddeyo nze mutiitiizi simanyi. Munnange nga tugenda mu bbanka nga bampa ssente kadi akadde kamu kitundu nga bakamba. Kati ono sisita wange ayina mukwano gwe yali asoma naye kati mukwano gwe bayireeni yali omaani bambi naye nga namuliriddemu ku nsonga nti oli bamusibye kubanga bali bamukwano nnyo kati oyo mukwano gwe taba nawaffe ng'osogama na baluganda nga bava mu by'omukwano bafuka baluganda bamine nakwata ssente nampeereza amanya gange nengenda mu Western Union nengajjayo nengaleetera mukadde naye bannaye kitegeeza nze kuva dda siya ssente ya muntu nali nsobola okugamba nti bazimpadde kanfuneko emitwalo 10 nzeddize oba kanfuneko 5 oba kambireke walivaayo alivaayo yamanyi nandibadde nsobola abantu babikolanga oli nalya ssente ya munne alasoddaga munnaye munnange kamugye mu buzibu naye nze saakikolako nga bwe bampa ssente bonna bwe nazikwata nenza maama wange nangamba alina okugenda Samba State nga yabimanyi ebiba state biki enkeera kubanga sisita wange luzendo zasula ennaku zaali 2 lwe baamutwala n'asulayo enkeera ku makya nengendayo nemulaba nemulekayo naddamu nasama ogwokubiri kati ogwokusatu namuleeta kitegeeza nti oluzira yasulayo ennaku 2 zokka ne bamuyita namuleeta mu kooti ne basasula state nasasula n'oyo omukadde ssente ze oyo yali mukadde oyo yali amukozesa taito omukazi akonya lya mukadde oyo yamusibisa ombeero mani sisita wange ng'avayo bw'atyo mu kkomera naye teri taata we teyaliyo basengaabe kabeeraani kayo ne maama yennyini nti yali nnyayo kubanga naye maama yali naye atugende nga manyi bajja mumusiba kaakati nze nziyayimirira ngawo ng'omuntu omukulu n'obusente bwange omu ne bugenderanga mu transport simanya bye mutwalira naye yonna kyala teyabiraba njukira nzi yatuma eri okulaba taata w'omwana byonna era yali nze nenguluba nengendayo n'ekyo nengenda ne luggwa munnange ekirala nze ntuuka ntandika okuwa ebyokugenda ebweru kati kambazzeeko Katonda mabega nga ntuuka ebyokugenda ebweru kyasooka sisita wange olwo atansobera n'ono taata w'omwana we n'omulenzi
munnaye wabeera naye babadde naye biki ebyabakyankalanya sisita wange nga bamwawula n'omusajja. Sisita wange aleka amufunira akayumba ak'ettaka kale no byenyumya biri mu Kampala byetolodde yasinatu bino byenyumya biri mu Lubaga division erimu biri mu Wakiso district awo. Sisita nga anfunira akayumba nga ngamba tugamba maama tumugamba nga nti n'embeera gye ndi mu biki nga baawukana n'omusajja biki ebyawaawula nze naawe kale basukanga nebeeranga bonna kati nga kampuni yange yali yantambuza nga bwe ŋŋendayo bwembayo ku kampuni mpitirwa sisita wange oluusi ng'afumbye emmere biki ebyo ne mubuuzaako ne bbaawe biki baye yali mukono gwange kati munnange ng'oluusi akoleka transport muwola biki kati tukabaawukana bwe baawukana nga sisita wange amufunira akayumba k'ettaka basizaala be ne bannazaala be bwe bajja mulabiririra awo n'omwana we nga ne mu mbeera mbi nayinamu obusente bwange ne mugamba sisita wange ngenda ku kyeyo naye kankutwaleko out ne sisita wange nno yanzirirako ddala wadde tetugatta bataata ebyo bitegedde nkuze wano naye bayire neme ntugatta na taata naye ngera ebikolwa byange olaba byawukana ku bibye naye nga nze ndi mukadi ka sisita era aba sisita wange munnange n'essimu yange gye nali nkozesa ne ngimulekera engoye zange ye yazambala saasanga wakagenda kamugolo nkomenyewo sisita wange oyo nga ngamba embeera gyali musigaalako maama era maama navaayo nga simugambye nako naye nga ngamba gundi omulizo ngamba gyali talina buzibu akutumidde gyali munnaye gyali ne bbaawe biki naye nga wayawukana ddala ali mu kayumba kattaka kati munnange omusaala gwange ogwasookera ddala naguweereza maama wange n'agulako essimu smartphone ne sisita wange yanzirako namugulirako essimu smartphone. Munnange sisita wange oyo maama ndowooza nga mukubira essimu obanga basisinkana obanga maama wange ajja alaba w'abeera kyamuyisa bubi kyamukuba wala okusanga mulabe bwe yali abya n'embeera gy'alimu kati maama wange ng'ajja ku WhatsApp bannaye nkubuulire kale tosobola kikkiriza mwana gwe okimanyi gundi ali mu mbeera bweti ne bweti abeera mu kayumba bwekati ne bwekati kati ye maama wange nga ye alaga nti kipya kuye kati nga engeri gyanyumizaamu andagaye kati kimanyi nti nange nali nkimanyi already namugamba kimututegana ebyo ŋŋambye ebyo bulijjo mbimanyi ebyo nabimulekamu embeera ngimulekamu nangamba naye mwana wange yenna akozze yali munene yenna nga alina ebiseera ngamba banne mwana wange yenna akozze ali mu mbeera mbi totanakikkiriza mugamba nkubuulire nze nakukweka naye nali mbimanyiiko ne babeera wayitawo akabanga ndowooza gino ne mazeeyo gwali mwaka gumu oyo bbaawe n'afa bagamba byekiyamutaba amasannyalaze tunamwemuzikiza bambi n'afa ono mutabani we ndowooza yana yamuleka akyali muto bwanamwandu bamukera nga muto mukazi wattu sisita wange abeerawo ndowooza famire y'omusajja wange erabirirako sisita wange lwatuka n'avaayo ayina omukyala yali mulamu mukyala wa mulamu we ng'akola mu byakufumba namwekiriza ebyokufumba biki ebyo kati ng'akola bonna mu restauranti sisita wange naye atuuka akuguseemu ebyo afunye kampuni gy'akolera afumbira emmere y'abachina kanjogere wabi naye mutuukako yamanyi nange olumino nabungi ku mutima noonya oluusi gye mbwabiza nga sibulaba ate ne mama we naye andaga nti wadde byonna bwebiri biki era omuzadde asigala muzadde ssebo munnange katuuka kati mbadde njagala mbajjukize byonna bibaddewo oyo omunakyala yagulako ku ssimu bamugulako ku ssimu ku ssente yange yali ayidde ku ssente yange yali ayambadde ku ngoye zange zinasaasa nkwaddakagoye n'akamu nali nganze ku kyeyo namubeererawo eruzira yonna yali ng'agenda ozaala mutabani we nzi yaliko kubamukolaki nzi yali amulabirira nakyala oyo atuuka afunamuko kasente n'afuna omusajja bwe yafuna omusajja nziramu awo njogera naye biki nga ŋŋamba nafuna omusajja alina ssente mwana gwandabirira bannaye abalaba balabirira abasajja ne badda mu kamera ne bagamba nga baba bwe babalabirira abantu bafekinga life by the way anyways sisita wange ngamba nga yafuna omusajja amulabirira biki ngamba bannaye jjukira oli yafa katonda nga mulungi jjukira oli yafa ena n'oli gwe yazalamu mwana we omukulu first born oyo omuwala ab'ekika kitebamumanyi nako nti gyali n'okuba nkamba munaye kirungi katonda yebaleka omusajja omulungi omusajja afaayo omusajja biki
olwo biri nga bazika mabega biri ebya ssente eby'abaana nga maama nga avuddeko 9. Jjukira namugambako njagalako ku maama oba osobola munnoonyerezaako munoonyerezeeko mubuuze ebya ssente biki. Olwo nga yali yaŋŋamba my hubby's back I'm busy biki yetuuka n'okugamba mwabamanyi ne ssente zammwe gye bamuwera ssente zo naliyo. Sisita wange bati waŋŋamba luli nga muleke mwetaaga nnyambe ng'onoogamba nti kati bannaayi naye buno obuzibu ani ayinza okunnyamba. Yaŋŋamba ng'ebyo naliyo ng'omuwa ssente zo mwabamanyi mumala okukola ebintu byammwe ate onteekamu nga nsirika. Nange olwo tudda wano eno afunye oyo omusajja we olwo nga mumpanira nga omusajja wali omulungi nga wamulabirira nga wamuwa ssente nga muli mwetaaga okumpa obuyambi okunnyambako nga mwabamanyi naliyo biki nze ndi busy my hubby's back biki naye nga namubeererawo mujjukire ebiri byonna bye mbagambye nze tambeereranga wadde n'akantu n'akamuwe kati wadde okwata olunusu 10 nti sisita wange lugule mu kasooda oba ka airtime nga takikolangako y'omwana oyo. Nange ng'atuuka ng'afuna olubuto olw'omwana banange munansonyi abantu abamu ebitundu batuukako nga balina Katonda ng'alina ensonga lwaki akikola naye nina ensonga lwaki njogera bino ate byogera na bulumi. Mujjukire yafiirwa oli omusajja n'amugambye dda taata w'omwana we omulenzi. Sisita wange oyo ng'afuna olubuto lw'omwana we batuuka akaseera obaawo twatuukamaku akaseera ne twawukanamu nga sikyayogera naye nga twayumbamu era omwana ali mujjukiza ssente zange ez'ejjodani zenamu nti bwenanyiga nga mbanjukira obusente bwange obw'ekinaku ze namuwaawo omusajja n'animba muzasika ku akawunti kati nga batwanyigamu awo kati kaseera kayita mba ndi awo Facebook olusitatasi ye ng'ateekako nga wazadde nga wagamba nti muwala we ali mu good condition naye ali mu good condition wakajanja waabwe nga nzijja jjukira ali yanyiza omunvaayo bambi kongusi maama waawe yateyaye naye nga mukulisa bebi nayina ono mukwano gwange naye nasomanga naye yes oyo ampeerayo school fees z'owa muganda wange ku ssomero munnange omuganda wange last born munnaye by then oyo mukwano gwange yali atunda obugoye bw'abaana biki busuuka biki kati nga mugamba kalyoka nsobola obusuuka obusitokisi obugato obugoye mugamba atwaire sisita wange kubanga naye yali amumanyi mugamba yazadde yali wati abeera nabo bati katumutwalira sisita wange ng'asanyuka weebale nnyo sisita weebale ng'asanyuka byomulawo byemuwadde byo byonna no mbivuddeko byonna ebyokunyiiga ebyobutanyamba nga mukolaki mwetaaga mu buzibu byonna nga nze mbisaanikidde nabivaako oyo bayo bwe yafuna bayo mulungi nnyo bayo mugagga bayo biki kati nga natoka nimba oyo omwana bannaye bawange yajja n'akyala biki kati era ayagala kujja kwanjula tukamugamba mpaka ebifaananyi by'okukyala neyeebuzaabuza kumbe yali anemba kati yali agamba byaki mukama kyokka omusajja bwe yagamba nti no musajja mulungi musajja yali mukinjaaji mutemi wa nnyama olwo naamufuna atya omusajja yategeera nti omukazi omuwala alinamu ku busente bayinamuko ku busente by then ndowooza ono bwe yagendangayo ogula ennyama no gyeyafumanga agitwalira abakyayina ndowooza bwe yamukwanira ndowooza ono yagambaho funye shuga mami omwana omuto kamukwane kubanga oli yali mufumba omusajja ate yalina musiraamu kati sisita wange gaŋŋamba ebyobukinjaji mbitegeera luvannyuma nnyo libalina mutemi wa nnyama gwe yaŋŋamba nga zibize simanya amufaako simanya amuwa ssente simanya kanzino omanyi ba musajja wa kampuni akola mu kampuni eti eyo munansonyi wasizeega musajja we naye yegyamumpaaniramu ng'amanyi maama kazaala mwana we ono nsanyusa omuwadde n'erinnya nga mwana mutumi werinnya wekiti biki ate nze aliraving and caring anti nze wenjagala naye n'omutu byabankoze ebibi naye bansomesezza essoma abaana abo ye ne maama we munnange tutuuka omwana atuuka omwana amulwalirira muwala we ng'alwala omuto oyo bagamba binyonga bagamba biki anyways byali biwanvu mu byalimu n'amalogo oba yali emujjawo oba byali bituufu Katonda yasinga okumanya omwana aba yawoza emyezi gyali 3 yali ayingira ena omwana n'afa kati njuka yafuula omusajja
yafiirwa n'omwana we bambi oyo namulamuza ekisaawa munnange amala oziika muwala we kubanga yangamba mwojja bwe yabikola ki bwe yabirimu omukono amala muwala we afa bamuziika wayitawo kabanga wayitawo naku ndowooza nga 2-3 nakyalo oyo atambeererawo nga mwetaaga ajja nga ŋŋamba sisita wange nyamba biki natambuddeko kubanga baazoba n'obulwadde bw'omwana oli bwe tebwali buzungu to be honest ŋŋamba natambuddeko ne baŋŋamba ŋŋenda kufa mu wiiki emu ŋŋenda kufa omukazi ande bubi omukazi biki yererere yali agulayo poloti ye nga ŋŋamba bannaye nonyoza omuntu agula poloti eno bannaye omuntu ambuze agula poloti buli ajja olambutakota dda biki by then nayinawo omuntu awo yali gaayi wange nga nkwana nga mugambako ku kya poloti ng'agenda agirambula biki nga mugamba ngenda kufunira omuntu agenda okujja olambula poloti tulabe oba naagigula nga wayita ebbanga ng'omuntu agenda alambula poloti nga ajja nga ngamba omuntu wa sente entono wetaaga sente entono ate bwe bagamba sente nnyingi akaseera kayita ayita ebbanga ttono no before that kati nga ositanga ndagayagala tunda poloti eyo afune sente yejjanjabise ate nze omutima omunafu jjukira maama we yali aziri sente nensasula baawe tamubeereddewo bwe yaŋŋambanga baawe my husband is here busy am watis nze bwe yaŋŋamba mbunno saaliyo ngowa maama wo sente ebyana byonna naŋŋamba nyamba help me nafuka help me munnange sayinawo sente by then kubanga yanalina process nga ndi mukupandiriza amabanja g'abaana nomugamba ne bannaye siyina sente ebyantukako bimanyi ndi musasula sente z'abaana kati gabayo omukono gwange bambi mukama mumpangalize mwagala nnyo sinye muntu wa mikono mingi naye nze mba n'emikono naye nga gyansonga yes mukono gwange oyo ate y'omu eri ku baana bali bwe baalira sente zaayo maama waabwe bape mukazi watulamubeerako ku nsonga ya musisita wange nakwatibwa neŋŋamba ate bana nga twali balina eggwiso oba abantu abafeere oba balyazaabanya banange balina eggwiso labona omukono gwange wakubira sisita we simu e Uganda sisita we yali yakafa batina mu bbanka bannange yaddirawo saawa mu bbanka nakwata sente akakadde kamu emitwalo 2 naziteeka ku simu ya sisita wange kubanga alina muwadde namba yange azina enamba ya sisita wange namuteerako sente gy'ataakolerera nti oba agikoleredde nti oba ki akadde kamu emitwalo 2 n'agafuna ne mubeererawo naye jjukira nze tambeererangawo naye mba mwetaaga byayogera birala nnyo nakwata sente nziweereza baziweereza zino kono omukono gwange ngamba nkubuulire zino sente siziwoze sisita wabula nziwoze ggwe kubanga nkumanyi ndabika yerabika nti ki obusasula kuba nze ekinya nje mubanja biki sisita wange ng'amuwa sente mbu ng'agenda yamugula kuba nange yeeyanza bannange webale ontaasizza era enkya ngenda keerayo oba nkoleko nze kaale ng'agamba ku taata we nga mugamba weeyanze kati nga taata ngenda mugamba nkubulire muganda wange muwoledde sente naye in case of anything bambi badde nsaba wabeerawo nga kinga omuzadde koyekaale biki kati ate akaseera wenawulira sisita wange nga sinaba nakuddamu kwogera na maama wange olwo ng'akyamunyigidde ku nsonga ya sente nga luggwa olwomuwa sente wayitawo omwezi gwali gumuwa myezi emika ono gaayi owa poloti yali ankwana nga agenda agula poloti bwe yagula poloti Mr. Sozi sisita wange teyategana kujja kuŋŋamba nti omusajja gwe waweereza ogula poloti yagiguze teyategana wabula ono gaayi yajja naŋŋamba poloti no nagiguze mugamba olimba naŋŋamba nagiguze nankubira vidiyo kolo yali emmotoka ye nankubira vidiyo kolo nandagana endagaano ng'azirina ziri mmotoka era ngamba nazisasudde biki saamulaga nnyo biri wakati wange na sisita wange ng'asirika kubanga balaga nti baali mu bwetaavu nnyo obwa ssente ezo kwejjanjabisa kuzza bujja kubanga nga sente zaali zabagwako nga sisita wange sente zamugwako kubanga sisita wange yalinako ku busente yali mu stage entono ng'afunyeyo ku busente poloti biki yalina n'ennyumba gyali bali mu kuzimba ne kasita yayingiza ono omusajja mu bulamu bwe ebintu ne bigootaana omuntu gweyingiza mu bulamu bwe nakufuukira akayinja mu ngatto munnange sisita wange
yabalaga omusajja nti sente beetaaga like ng'omugamba nti okwezza obujja. Yes, sisita wange oyo kyeyakola alinako erinnya lino lyali lyamenyekamu eri maaso. Kyeyakola ku sente ezo yagenda mu ddwaliro mutereza linnyo. Kyeyakola ekirala olwono kati nze yamwewolera sente. Namugamba nagula plooti, kwata sente z'abandi ozinzirize nkuwe ennamba mama nze gampulira nga manyi kyampeereza. Bantu si bangu, yakwata buno emoji obukaba bweyampeereza nga amakungula ng'okunsasula. Nemugamba sente z'abandi olwo nengamba taata munnange muwala wo plooti amaze bagitunze sente balina mungambireko munnange akasente kubanga jjuke nga nakamuwola nagamba omukadde omusajja abirewo ng'omuntu omukulu amumanyize mama nnyabo. Taata yangamba kimu kati nze ntandike ntyo mugamba nti ate sente entandike ntyo mugamba nti ate akuwa sente nangamba ne nakugamba nga muwola sente mbadde nsaba obeerewo mama nnyabo teyanyamba. Munnange sisita wange mugamba mpa sente z'abandi kankuwe ennamba teeko sente yangamba nga kimu mpa ennamba ngenda kwogera nabo. Kati olwo sisita wange nagamba oli brother amuddako yes abanze kubakwira oli brother taleka mugamba oli ali eri kasaba sente oba mumajja galina amangi naye nga tafa kutya sente z'abantu kusasula sente wabula agamba kimu oba alina amajja mangi oba biki zampe ennamba y'abalinjogenda tayogera kyakuwayo sente naye ng'azirina. Mr. Suzu omuwala oyo kyeyakola muganda wange ng'oggyeko kyogenda mu ddwaliro mutereeza amannyo yagenda ne bakola okwanjula okukyala n'okwanjula okukyala takukolanga naye nga lwe yali yanimba olwo lwentegeera nti yali takolanga kukyala yali animba bulimbi. Kati bagenda bakola okukyala laba naye abala abasinga kati laba percentage esinga yeteekamu ssente mu basajja mbe wakola emikolo mu biki percentage kati esinga abakazi nze basingamu abasajja ssente embasirimbi bannaye tukkirize. Munnaye sisita wange awo ng'akola meeting biki nga atekamu mu gurupu ye kusonda mikolo bannaye nze ne gurupu nakinyigamu nga n'emikolo teginnatuuka nga mpulira obusungu. Omunye omuntu okulaga nti ye ali focused ku mikolo gye gwe oba omubanja baki nawulira obusungu munanga ntamuntu baswala ntaata we nalyo kajja naŋŋamba emikolo gituuse tulina kyotuwadde. Kati nali ndi awo ku last moment taata we ng'ajja nga ŋŋamba ate emikolo gya munno gituuse munnange muweeko omuwayo munnange namugamba ekiki wano mubanja ssente z'abandi zonna okusasula kati ali mikolo kati ate nze nkwate ntula okunanga abantu amuwapa tebalowooza tebalumirirwa abantu tebalumirirwa abantu wani mama we bonna beekejja emikolo beekejja. Jjukira abakola emikolo ng'olwo yakabafiirwa mwana amaze omuzika kati bakola mikolo nga ntunula nga mbeerawo bakola emikolo gyabwe taata we nga ŋŋamba olanda senga gundi yaliwo senga omwali eyo mu nsi eyo European countries naye alaba neyeweereza ssente naawe weereza ntya ne mabanja g'abantu nga basasa mabanja g'abantu ne muwala waabwe yakwata ssente naye n'azeewola tampanga badde mutwalo ogumu nti gugwa nusu 10 agamba kale no okuba kumukyawa mu mukyawe neezima tulaba nti nina ekisa kukola ekisa kyagaana okujja. Munnange emikolo bwe gyaggwa egy'omutabuliiki yafuna omusajja omutabuliiki bannaye munansonyiwa naye mulimu eddiini ezimu oba ofuna wakwamu omusajja omusiraamu naye abasajja abatabuliiki banna abasajja abatabuliiki abo emikolo gyamala okuggwa omusajja yakuwanga sisita wange embu yamukubanga emiggo nga ssente wazikoze alina ozireeta amulaga ssente zino zenkoze. Omusajja yamanya accountability weeyina otambula omusajja takkiriza mukazi kulabirira wadde mwana we oli omulenzi kubanga ye kimanyi kati paka nakati omusajja yalowooza mukazi we alina omwana omwo tamukkiriza wadde muweereza buyambi tamukkiriza wadde kubanga omwana we oyo kisanga yamukwata n'amuteeka ate ewa taata we kale bwa taata nogirakulira nga manyi nti be banzaala. Munnange nga oyo omwana we abeereyo wa stepmother wa sister wange yes naye ng'omusajja tamukkiriza wadde okukwatayo omutwe wadde ki ng'omusajja ategeera ssente y'omukazi nga n'essimu yazimonitalinga ategeera ne message ng'aziddamu n'aziraba nti abadde ayogerera naani yaweereza ni ssente nga bwe bulamu bwatambulira mu sister wange jjukira emikolo yagyekolera
yeefuna omusajja yamukoledde emikono mama omusajja atuuka ekiseera ne bukya n'agitunda omusajja ng'atuula waka ng'akuba misota omukazi agenda amukolera kati lumumbu yamukuba n'amwambula engoye sisita wange n'adduka eyo bali babeera baasengukawo mama lukula emikono basengukawo n'afuna ewalala kati ewalala nga terina omu wa famire amanyiiyo kakati sisita wange mbu n'adduka ng'ali bukunya nga we yazaalibwa omusajja emiggo nga gimitiddeko omukazi omusajja amukubye emiggo n'akubira maama wange essimu namugamba omusajja ankubye ebiki maama n'alinnya n'akwata omukaama taayi lwakuba muwala we eyo tuveeyo luno nze eno ndi eno obulwadde bwe bunnuma obulwadde bwange buno bunnumye musitasozi we buwona we buttangenda atuuka essaawa n'empeefaanye musisita nga mugamba nkwatibweko ku kisa ndi mulwadde mundabe bwenfaanana esente z'abandi naye mwe mwagala nkolerenga amabanja nk'amabanja gesitaali amazima ddala naye ng'olowooza awulira oba baana be bamuwunika kyokka nga naakababa sente yagamba mulamu weebale wa sente zo nze nandiba ndijawukanye noono jakuwa sente zo kale kati emikono giggwa egyo bamaze okwanjula bamukubye emiggo sisita wange bw'oba yafuna emibuto gisa mirundi oba ng'emikoba esatu nga zivaamu taata wange bati baba baguba emitima omuntu afiiriddwa taata we awulira afiiriddwa yafiiriddwako ku musajja afiiriddwako ku mwana avuddemu ku mbuto baba balina n'ogutima guliye ng'agamba kati kyalina kintiisa nze wensuubira kubanga byonna kati aba agamba byonna mbirabye mpozi aba alabulako kimu ku bufiirwako bazadde be naye kati ye nga ye ndowooza agamba byonna mbirabye kubanga oli omwana mugumu yakaluuba ng'ejjinja munnange nga lutuuka nze namukolemera nga kale tulawuli sisita agamba yakolemera muganda ye mbu mukolaki mukozesa n'abutamuwa sente ze n'amukolemera naye nange nosisitange kannaku mukolemera namugamba naye nga mazika genka buli kannaku ngati tereera nga maze kukwata sente zonna zensasula yo process olwo tuzze kati ogamba azzeko kemagawo tuzzemuko okwogera n'omukadde maama wange obulwadde buno bwe bwamukomyawo olwo nga namuweerezako kuno sisita wange ne bbaawe mugamba naye maama nze nazza gwaki wala sente z'abaana nensasula amanyi ayita okusasula obukadde bwonna bwe bw'otaalya gamba munnange ne muwalawo naye ne mwewolera sente naye naakola kintu kyekimu nze nabakola ki mutemwagala muntu abaagala ababeererawo mutemumwagala namugamba manyiza kumuwalawo namubanjakaawo n'abuzaabuza ne brother wange ne mutumako kabanje sisita wange n'abuzaabuza ne taata ne mugamba naye n'amubuzaabuza kabagamba mande abagamba omwezi ogujja abagamba enkya abagamba kale kyabamu ne ngamba maama naye nkubuulire muli kuggulwawo ndi sisita wange weeba ntebe wekiba ki akitunda mpe sente sisita wange ng'agamba ngenda zikuwa omwezi ogujja ngenda zikuwa mukama nedda zoyagala okumpa wonobutunza ebintu onopa sente z'abandi ojja bizzaawo ezo sente zoyagala okumpa omwezi ogujja Mr. Suzy ebintu saabiyingizaamu olowooza erosi ono nkweza maama wange jjukira naye yanyizanyiza ddala olwo kati tuzzemu omukwano otuzezzeemu naye nga mbeerawo nendowooza obusente bwange ng'agenda ku erosi nga bayita omusajja nga bayita ne sisita wange bakozesa endagaano nga sisita wange bakkirize mbu baggyemu ebintu bampe sente zange akade kamu emitwalo 2 sisita wange awoza kimu kale nsibisa maama wange nsibisa bategenga maama bwe yasibisiza muwala we oba nnyo obutwa nfenfenveewo naye nga yogereyo mazima kakatula mugulu talowooza muganda we yamwewolera sente obulumi bwalimu obw'obulwadde olw'okuba obumuyamba be yamuyamba naye nga nze nali mwetaaga mu kantu akatono nnyo teyakakolera nga nkuba kimu bbaawe naye nga bbaawe teyamubeererawo muwa sente ze yali yeetaaga ng'ate yali mu bwetaavu naye bannange mwana gwe kale munnange sita wange nga balaga nti sente bakkiriza agyemu ebintu keeke eddogo gyeriri ate nakasajja kekale kakalogo naye nze bba yengayo omuntu alinamu ettima ye n'empisa zembi naye ne rimoti y'omusajja alayo kagitambulirako akakiiko konna Mr. Suzy kaali ku sayidi yange nga kagamba sisita wange kasasule sente Mr. Suzy mmange yangamba bali bava ku kakiiko babe bayisinganya olwo nga ne sente z'emmotoka zaafunyise enkeera agenda agyemu ebintu mu mmotoka azini mu nnyumba
kati namange yali agenda beesiŋŋanya ku booda ye ne muwala we. Muwala we yali agenda wa ono muwala we ng'alimbye kakiiko, nze ndi mulwadde nze biki otolwakanvaamu biki. Naye maama yagamba omuntu yakava mu lubuto ate atudde ku booda obuyayi ate maama ye bw'alina ne muwala ye bw'alina, nze kambabuulira abantu abo. Munnange nga beesiŋŋanyanga n'omusajja naye ng'akwata booda beesiŋŋanya baali bagenda wa musawo kyoyo. Bannange abantu abamu balema okusasula amabanja g'abantu naye nalaba nga ssente ajja zikwata aziwa omusawo, kale omusawo azirye naye nga taziwadde. Can you imagine? Abakakiiko abali ku sayidi yange wayita olunaku lumu nnaku bbiri bagamba maama bajja mukubira essimu. Bamukubira essimu, maama akubira essimu nga balowooza bazikwata nga mutadde dda mu blacklist agenda okuddayo eri. Abakakiiko bakyuse dda bamugamba oli mu bano baganda bonabonana n'abaana bo kakati ebya ssente tetubiriimu biki biki. Ng'abakakiiko bonna obwongo bwakyuse dda baze ku sayidi ya muganda wange Mr. Suzy. Olwo muganda wange ng'akubira maama essimu, biki va mu nsonga zino zeesonyiwe maama wange weesonyiwe ensonga za ssente zino. Nga muganda wange alagira ddala nti notaliiredde sasula ssente ekiba kibe ssente ze namwewolera lekale. Yeebale nsima. Mr. Suzy nze ndi ku ddungu kuno singa naddeyo ne Uganda naye abantu abo bansibidde ku ddungu. Ye maama wange ne sisita wange abantu abo bakoze bubi. Omutima nze gwenna gujja wa simanyi naye Katonda asaba abanange baleme okukozesa obubi nga bantu bano. Sisita wange n'atasobola agamba nti kankwate ssente za muganda wange zimuddise yeewola naddewole. Nalyoka agamba nti no maama weesonyiwa ebintu bino biveemu. N'asalawo agende bakole ekisoboka naye nga tebampadde ssente ekiba kibe. Ye ne bbaawe gwe yakalaba atamanyi biki mukazi we yayitamu mabega tamanyi namubeererawo mu kina ki. Bbaawe gwe yakalaba ejjojjoozi n'amusingira embaga etannye. Munnange nkyakujjira omwana yagamba ye tajja bintu bye mu nnyumba ye. Kati lwe yali atagamba onakkiriza olwagira n'aluma ku jjiiko tajja bintu mu nnyumba ye. By the way yagamba ne maama we bw'oba nkwesimuza ogenda oggyemu ebintu by'oyagala ng'ayagala maama atayingira mu nnyumba ye obukombo agenda aggyemu ebintu by'ayagala. Kati imagine abo bali baana balungi nnyo teri abagambako. Lutuuka ayitawo ennaku nga sisita wange yajja ngamba mpa ennamba mbakutera ssente nno nga nzimanyi ssente zagenda okuteeka kwagala kuddako akasente kange maama nze nga nsanyusa akasente kange gamuwa ennamba. Yasooka najja okuba omulundi ogwasooka nampeeza hayi akumawo ogwokubiri mpa ennamba nteekako ssente zo. Ngamba maama akasente kange mukama weebale kale era biki nekwata emitwalo 2 nangateeka ku ssimu naye ng'emitwalo 2 tekwali kwadde naziggyako. Nemugamba bino byompadde nemugamba tekwekwata naziggyako nanze nga nze weewunya Mr. Suzy nga nkuddizaako emabega nze teri muntu nasakya kuli bwana bukadde 6 naye nga teri muntu gwenterako ssente nga tekuliko ziggyako. Ate namakinga sure okulanga buli muntu afuna akasente ke nga yakateekako nga onogamba nti wakozesa notukubi ng'osindika n'okuzigyayo noteziggyako bikimu nga makinga sure nga omuntu wakaleka tugeze ng'asindika omutwalo gumu n'ekitundu afe okulaba ateziko omutaako emitwalo 2 wadde yasika gumu ekitundu naye nga kamuleza emitwalo 2 naye sisita wange teyaswala. Kumbe kati kamadize emabega nagambye maama wange yeeroguza biki. Kaakati maama wange ng'ajja agamba essente ezo ze baakuwadde balinayo gye yagenda nayo n'ebitera okunnuma bwe bulwadde Buganda era nka sisita wange omu kubali muwogo omutambo ye ne bbaawe nze birwala. Simanyi oba bituufu asi bituufu gansanga wano wendi ebuwalabu bwerezo ssente sisita wange ziyampa emitwalo 2 balina essente zebakolako zebalambiriza bwe zirituuka sirizimalayo mbu ngaafa okufiira ku kyeyo nfiire ku kyeyo naye nga ssente tebazimpadde. Oba bituufu kani imagine basi bituufu naye kyobulwadde butuufu nze ndi mulwadde ndwala. Buli kaseera ntambulira ku tubu zafuuka tubu natuuka ekiseera nga ze sikyabeera na ssente mu nsawo naye nga ssente yange agenda ku tubu onyiriza olususu. Munnange oyo sisita wange
bwe batyo balaamiriza kati nga mugamba mukwano kyassedde kireke nkwegayiridde ndeka tonzita munnaye nga mugamba weesonyiwa neesonyiwa munnaye sonyiwa sente sikyagala biki nesitasozi nga nkwata buto nga nkwata mukwano gwange oyo nga mwaka 51,000 nga nzamira muwa 51,000 ng'era nga muwa naye ngira nteko nezijjako sisita ngo yampanga nga asasula yampa 2,000 nga tekode nazijjako ndiyampako wadde akatundu k'amate kale kamuweka akatundu ka ssente ate ezo ssente 2,000 yagamba nga era yayina ekigendererwa ki okitegeera lwali luli olwo ennaku ezibangamba yaddamu n'afuna olubuto n'azaala yazadde mu February ono aweddeko nga 12 awo nga tuyingira awo Valentine yazadde omwana omulala omulenzi aba bampeera ekisinga mu bye bakola osanga omuntu yenna yeebikkiridde bana nga munaasonyiwa okuvumirira eddiini oyo okola abanakyala teyali musiraamu yamusajja musiraamu nakaviiri kyalaga kaviiri naye agakola ge bakola ye nebbaawe gakola gabi nnyo shiriki awedde emirimu omanyi bagamba omuyembe okunyirira kungulu nenga munda muvundu naye ate ekinnuma yandijjukidde nagamba ye muganda wange yaŋŋamba obusente tyanneewulidde kakwata sezenze muwe naye abantu yamba twagazaaki ne maama wange gwe mbadde ngambe tuza mutwogera oyo byankoze byebyo makungula agampadde naye ankubye omusumaali gwagamba omusumaali ogusemberayo ddala sitole yange yeeyo kyenyinza okugamba buli kimu ndaba kirabe ekimu kati ndaba kirabe naye takusuubiza mu mutima ampala na gy'oli abantu tobasekera baleke ate tobanyigire ekyo kibi sembala babulabi kuba ne bakusekera bakukiina ennabe nga binyinyo ensi ekyuka taata yaŋŋamba tumunno mwewale ensi n'abannabe batononya bayamba nawe muyamba batononya bajjukira ensi tutomalayo mubaamu ebitegeeza bingi naye tukibwangula ebinyogera ewuliranga eby'omuzannyo ate gwe kolibayita olibayita n'abayengera mukwano gw'okumunda yaba omulabe wo ensikizibabira kubeera ne mwosanyusa bangira musigala bwe lowooza bingi nnyo olumusirika n'obwonka kulimba ensi bakadde baba kuzaala abonere weeyabya kuba ne musobya bangi yamuze temugeya ne maama ensi n'abannabe olabanga mukwano gw'okumunda yaba omulabemo ensi gibabira bosanyusa bangi sigala bwekubunguze sigala bwekubunguze sigala bwekubunguze emmema yange agambye nti ensi yalaba ndabe muntu munno olina okumutya n'agamba nti ate
ye abantu yabavaako omuntu gwe yasigaza ye muzaddewo oba maama we. Kakati wano tujja tuwulira ng'abange embeera ng'eyongera okugaga ng'ate sisita ye gwasinga okwekokkola aba muzadde. N'ogamba nti kakati omuntu bw'anaabulwa emirembe bw'anajja obwesige mu maama ani gwayinza okwesiga? Awo nno we tuli. Bwe mba mulowooza nti ensi egenda kutuuka erongooke, fuba okulaba nga weekolamu mulimu gwe nga ggwe, ne bw'olina ensi okulongooka ensi egenda kwongera kubeera mbi. Kiruma ng'obulamu buno omuntu gw'otalinaamu bwesige ye muzaddewo, ng'omuntu gw'otalinaamu bwesige ye muntu gwe mugatta DNA. N'ogamba kakati neesigaani, yaani gwe mba neesiga, yaanaani you know, okivumiintirizaako n'owulira bwe kiruma nga maama gy'oddukira n'okaaba nga maama kino kati ate odduka maama nga maama yakukaabya, odduka baganda bo nga be bakukaabya, n'ogamba nti bannange ddala tuli ku ki? Story eno ndabyemu ebikulu ng'omusibe ali mu kkomera ataasa musibe munne okugenda afune eddembe lye ng'amusasulira. Ne kinzijukiza kasitole ke nabanyumizaako. Okusaba kuno kwali mu bitundu bya Kyambogo awo, baleeta prayer requests. Omukyala asaba agamba bannange munyambeko munsabire bagenda kungoba mu nnyumba kakati sente zimbuze. Ne wabaawo omusajja alimu omukubbo n'atunula n'agamba nti bakubanja sente mmeka? Agenda ogattagattanga alaga nti baba mbanja emitwalo nga 2 gy'emyezi ng'ena, kitegeeza ndowooza buli mwezi yali asasula emitwalo 5. Oli n'agamba nti ekyo tugijje mu prayer request. Kakati ekyo njala tukisootinge gwonna egatteko tusabire ekizibu ekyange, kubanga ekizibu kye yalina issues ku ttaka nga biri mu miliyoni nga 5 n'akisootinga. Ne ngamba bannaye Katonda nga asobola okulabikira mu ngeri zonna. Ono ye bwe yabigatta wadde ali mu kkomera naye yalaba ng'alina ati bw'ayinza okuyamba omuntu omulala. Katonda bw'akola akola mu ngeri ezisukka okulaba kwaffe, okutegeera kwaffe n'okufumiitiriza kwaffe. Ekisinga okubeera eky'omutawana nti abamu tebabiraba, balabanga ebibadde birina okukolebwa. Things are just obvious. Kakati tutubeere ku ekyo yakikoze yeebale. Ne maama ono ye sisita n'awulira ng'asusse ekintu nga kinene nnyo, n'agamba munnange nga weebale. Alumwa n'okubanga n'ennamba tagirina. Naye bannange eriyo abantu abaakaluba emitima, eriyo abantu abatamenyeka. N'ogamba nti kati ono alimenyeka ddi? Bw'abanga atuuse ku kisenge bw'ati nga tewali bonna bayinza olowooza abadde bayinza omubeererawo nga tewali, nenzija mubeererawo, Katonda n'atukolera ebikolwa eby'ekisa. Ayagala kumala kufuna ki mu bulamu bwakkakkane? Wali osisinkanyeko omuntu bw'atyo n'ogamba gwe ng'ogenda kufa bubi. Naye nga ssebo nga babayita ba mitima gy'akaluba ng'abagumu okusinga ejjinja. Nga nti kakati ndowooza nga bw'afunye ku kizibu kino ajja kuva ku nsi, ajja kuyiga okwegendereza. Munnaffe awakula entalo, kakati bw'amaze okuwakula entalo n'alyoka agwa mu miswiba, okkakana naffe kennyini tuguddeko mu miswiba. Era ndowooza abazadde abalina ku baana bammwe nga balaba nnyo movies, ng'oba oli awo wandyagadde okubaako byotegeeza abaana. There is a movie eno ndowooza oba efulumye mu March ono, bagiyita the night of ekiro kya, yeyo ye title the night of. Erina ebitundu ndowooza biringa 12. Girabe kubanga erina ebintu eri abantu nga balina kuyiga batya. Nowaye mwana towakula ntalo, n'awakula entalo n'abasuula mu bizibu. N'omwana ndowooza kati olabye, olaba ffenna bwe tubuna emiwabo, olaba kakati obusente bwe tubwemazeeko, olaba akapoloti ffe bwe kagenze, olaba ennyumba yaffe bwerugenze. Omukazi ng'agamba omusajja nti kati ndowooza kkakkana ebintu bituggwako, otunze buli kimu, oyagala kutuuka ku ki? Laba kati oli mu bbanga, naye bannange oli nga mugumu. Alina bw'agambye nti abantu abamu mubalaba kubonaabona, ndowooza mubaleke, tebalekeka nno, tebalekeka.
naye olaba omuntu nga yeesuula mu buzibu kakati ate n'abugwamu n'alaaja nannyonnyonnyo n'alaba nga temumuyambye temumulumirirwa bannange gammwe mumuwaddeyo naye nga mwamugamba ogenda kutomera n'atomera ne mugamba kati olaba okkiriza nti otomedde n'alaba nga mulina okumubeererawo okumujja mu buzibu obwo ne mulowooza nti ndoza kulunaayize katukole kye tukola maama nnyabo n'abeera senga avuddemu ngazzeemu kakati sisita bwe mumuwulira waliwo olugambo kati tali mu kukola lugambo kati bino sisita ayogera byaki naye nze abadde awulira adiringa n'abantu abangi ab'enjawulo owulira obulumi ng'ayinza obutaba nnyo na buvumu bugamba maama bino mugambe bugamba sisita we bino mutuuzeemu ate ne bwazze mulimu ne waba dimensioni ng'amannya lwakuba mbadde era olwedde mbijjemu bwana sozi nyamba ako tukajjemu nga tazze kuswaza kubanga yali badde aboogera babeera kasangati babeera wano maama yegundi sisa yegundi okwo kwe kuswaza naye kugambye abadde sensitive abadde wayitamu erinnya nga gasozi nyamba saagala bagambe nti nno nzize kubaswaza nze njogera kwejjako bulumi abantu baba n'obulumi n'agamba ngenda kugambani n'akibuulira ani maama waatali nga maama waali naye nga talina bw'ayinza kimugamba amutegeere awo we tuli oyizeemu ki bw'obanga oli muzadde bw'obanga oteekateeka okubeera omuzadde kakati oluganda kyo kyeki ogenda nolowooza nno nti olwokuba oli temugatta taata nolowooza nti bwe munaagatta maama ne taata wanaab'enjawulo nabo tubalabye nga birala twongere otutegeera kino nti ensimbi ate yongera kubeera mbi bw'oteeka amaaso ku baana b'abantu n'obasuubiramu kinene oli mu kaseera ak'okutomera obwesige bwo essuubi lyo amaanyi go bibeere ku katonda ow'eggulu yatayinza kuyiwa naye omwana w'omuntu mwana Adamu ajja kuyiwa it is just a matter of time expect less from a human being suubira kitono mu mwana Adamu kati kitegeeza ki teweemalaamu nnyo kola ekisaanidde n'etofa ku bwa Yesu mukama waffe amiina